Muhoozi okuva n'agamba nti yakutte edimu twamulira mu basement ye. Era n'ataaka ekifaananyi kyatadde kyabadde half. Mu mateeka ga Uganda tekikkirizibwa kukwata musibe n'omulikodinga. Bakutte edimu ne bamugyamu engoye nga bamukubye ne bamulikodinga. Just ekyo ekifaananyi kye mwalabye bakoze screenshot ya video ne bakyeditinga ne bakikolako half. Ne bamukubye ndowooza kyesinza confirming naye nga ate kituufu bandibanga bamusodomayizinze. Kati video bazirina era baziterese just to humiliate him we baba bagalidde wonna. Naye ekikola kye bakoze kimenya mateeka kino tebakikoze ku edimu yekka, bakikoze ku basibe bonna aba national platform. Ng'oyagala okutegeera nti balina video era bazikoze bazirina, kino ekintu kimenya amateeka g'ensi yonna. Kino ekifaananyi kati kikulagira va ku kiri ekyasoose okufuluma, kino ekifaananyi kikulagira ddala ekifaananyi kituufu nti bano baadde bamulikodinze ku video. Okira bulungi nnyo ng'ali bwerere bute ebyo biyigo. Ekyo ekifaananyi kikulaga kuba kati wuuno yenna ali bwe bamukubye ndowooza omulaba yenna ableedinga. Yenna omulaba ableedinga. Okitegeera? Awate wali. Kitegeeza bamukubye nga bamuggyemu engoye ali bukunya bamulikodinze balina obutambi bwe ate somo yekka kubanga bakikola nga baagala to humiliate bannayuganda bonna kye bakola. Kati for reference era njagala mutegeera ekigambo kino bulungi nnyo nti ebikolwa Muhoozi byakola tebimenya bumenyi mateeka wabula biri against the humanity bitya. Essaawa zino bo kye bapulaninga baagala kuteeka kutya mu bantu nti if Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleague they get to know such information and it can lead them to leave that parliament, all of the NOP MPs and other opposition MPs to leave that parliament, and they leave NRM in that parliament alone, nothing will prosper and nothing will go on. Even we can lose each and everything we have. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba abakulembeze bonna ba MP abakuwuliriramu ne Mwami Ssenyonyi mubagambe bave mu parliamenti, eyo tekyali parliamenti. Bonna bavemu tebaddemu bagende mu constituency n'obudde buweddeyo baagala okugenda ko tebagenda kubanga oli yabagambye. Omusajja ono mukoddomi we yabagambye nti singa nuupu ejja bami ba parliamenti baayo n'aba opposition abamu bava mu parliamenti kitegeeza buli kye tugenda okukola kyonna tekiri legit kubina ebikolo bimuli mu kuwambamu abantu. N'abagamba singa nuupu ejja ba MP baayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga ba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu ng'abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongerako abapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Naye nga bano abasajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyinako obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament